njagala speech ye bwe babadde ku gundi ku kitebe kyaffe mu ggwanga lye bayita South Africa. Gundi eriwa South Africa. Julius Malema. So we are here to march against the rapists. Uliriza ono Julius Malema agamba tuli wano to march and criticize Uganda's mfudde bannange. So we are here to march against the rapists who are supported by Ugandan government. Uliriza tuli wano kumarchinga to criticize etteeka Uganda's anti-homosexuality bill. We are here to stand against murder. You can hear tuli wano to stand against murder. there is barbarism, there is stupidity in the world. Uliriza Julius Malema Batabukidde n'agamba wali kibaita barbarianism, stupidity. Oluzungule luli lutya? If Museven knows what is good for him, he must not sign it into law. Uliriza singa Museven nze njateekako his excellency kubanga president akulembera ggwanga nange mwendi musenga Mr. Museven amanye ekirungi gyali talina kusayininga teeka lino. Because there are people who discover that even when they are older, that actually this is who I am. Mbu waliwo abantu abakivumbula nga bakadde already mbu ekyo kye bali. Teri science ayogera ku ekyo. Bamuyita Julius Malema basema ne bannyabo yakulembeddemu okwekalakasa kuyita okulaga obutali bumativu eri etteeka palamenti y'eggwanga erya Uganda lye yakamala okuyisa. Waliwo speech empanvu ddala gye njagala okukuwa. Waliwo speech empanvu ddala ey'omusajja gwe bayita Julius Malema wa kibiina kye bayita EFF. Kyokka ffe wano naye kyajja tusonyiwa. Tries to get hold of you and you fight him. Now, for someone who actually ends up chewing you, I mean, ababaka baffe baagala ebintu ebyo. Nalabako ne faaza ng'agamba teri kintu naye bo balina immunity wali kufula parliament n'ow'omonkola ogugambo teri akufaako n'oteekawo kigambo ki. Njagala speech empanvu y'omusajja gwe bayita Julius Malema basebe ne bannyabo ng'atabukidde etteeka lye twayisa lye tulindiridde President Yoweri Kaguta Museven. Munange tannasayininga alowooza agenda kulyangu yange eryansereko. Wisiwa wano. All those parliamentarians who passed that bill in Uganda. Mpuliriza mwenna ababaka ba parliament abayisa etteeka lye bayita anti-homosexuality bill mu Uganda. Shame upon you. Shame on them. They must know that they are going to be killed themselves. Balina okukitegeera nti bagenda kubatta nti oba that they are going to be killed themselves. One day, with this law, olunaku olumu n'etteeka lino Museven can wake up. Museveni asobola okuzuukuka. Say Bobby Wine is gay. N'agamba nti Bobi Wine is gay. Nti Bobi Wine wasaidi eri. Not because he's gay. Si lwakubanga he's gay. Because he's disagreeing with him politically. Kubanga takkaanya naye politically mu by'obufuzi agenda likozesa bubi. He just says he's gay. Agambe bugambi nti bannanga oyo gay.
he must be killed. era agambe nti oyo alina okuttibwa To use this law to kill his political opponent. nti agenda kukozesa etteeka lino okutta ba political opponents be And he must be stopped, and he must be stopped now. ono mwami Yoweri Kaguta Museveni alina okuyimirizibwa kati alina okubeera stop ate tumuyimirize kati obutasayininga tteeka eryo. So, fighters, there is nothing that we are doing that is anti-African. Owuliriza abalwanyi mmwe tewali ffe kintu kyetukkiriza nga si ki African nga si ki Africa. African means allowing everybody in Africa to be who they are. Africa kitegeeza okukkiriza buli muntu abeere ekyo ky'ayagala okubeera Without passing judgment. nga tetusaze kye bayita kibonerezo judgment. Are not less Africans. Abamu tetulina kubeera we are not supposed to be less Africans. Tetulina kubeera bafirika ba kitundu. By supporting our own children, by supporting our own brothers and sisters. Bassebo ne bannyabo tulina okugenda maaso n'okusupportinga abantu baffe, brothers and sisters, bannyinaze. We are standing here Tuyimiridde wano and we are proud Africans. nga tuli ba proud Africans tuli bafirika abeenyumiriza mu ekyo. Make Africanism look like barbarism. Temufuula Africanism to look like barbarism. It's not the same. Si bye bimu. Bamuyita president w'ekibiina kye bayita EFF. Eyo speech basebo ne bannyabo yagikoze ng'ali ku kitebe kyaffe ekyambasada waffe amatwale gaffe munnamuggwanga lye bata South Africa. Ukraine. Abantu bakyagenda maaso n'okufa ne we tujjidde ku mpewo. Ndabyeko ne gundi gwe basaakinze ate nga waliwo ne president gwe bayita Alexander Lukashenko gye yasinkanye Putin. Bugenze okukya ng'omusajja gwe bayita Vladimir Putin afa yalinze one of his top generals over repeated kye bayita poorly conceived assaults that led to heavy casualties. Ekivuunulwa nti ono omusajja abadde tamanyi komandinga aleetedde amagye g'eggwanga erya Russia okufuna kibata heavy casualties. Bino bigwawo bugwe. Putin fires one of his top generals. Kati nkuwa just updates kubanga kadde kagenda. Russian sharings has killed 5 civilians olunaku olwale mu kitundu kye bata Donetsk. At least buli kanaku buli dakiika kale katugambe every 24 hours eri abantu abafa ne mu ssaawa 2 mu nnyezi eyise at least abantu 5 bakakasibwa okulabika nti bafudde okusinziira ku gavana gwe bayita Pavoro. Era Ukraine's prosecutor general investigating war crimes aguddewo kye bayita a case into artillery fire on the village of waliwo akalo bakayita Alikisev. Omwabadde abakyala 2 abafudde n'abantu abalala 2 ne bafa in Bakamhat. And one person mu kitundu kye bayita Sahiveka as a result of Russian rockets. Bassebo ne bannyabo bw'ogenda n'otunuulira ebitundu ebiriraanye ekitundu kye bayita Bakamhat. Simanyi oba nali ku TV oba wano ne nkutuusaako anniversary y'ekibuga kye bayita Bucha kasookedde ng'amagye g'eggwanga erya Ukraine geerwanako ne gakisuuza bannamagye b'eggwanga erya Russia. Emirambo ne kye bayita mass graves byali bika by'amaziga. Kati teebereza ekiribeera mu katundu ke bayita Bakamhat
emundu etokose mu kitundu kino nga Russia egezaako okukiwamba okumala emyezi kaakano gigenda 6 kubanga yagala okukiwamba bagenda okuyingira ennaku mwezi nga 24 February w'omwaka guno nga baweza anniversary kasookedde nga balumba eggwanga libayita Ukraine nga kiri mikono gyabwe Omu-Ukraine n'agaana Omu-Ukraine Omumerika agamba waliwo kye bayita ebikolwa eby'obutujju bye bali mu kugoberera mu bibuga ebyenjawulo mu bibuga nga kye bayita Kharkiv, Kiev capital city, Bakamohat, Raiman, Donetsk, Luhansk, Mariupol, Kherson, Odessa, n'ekitundu kye bayita Zaporizhia n'okkirira eno mu Sea of Azov ne Black Sea. Bassebo ne bannyabo awo wonna Russia eyisizaawo bubi nnyo. Actually ebitundu ebyo byonna nga wembikusomedde they were once in hands oba in control of amagye g'eggwanga erya Russia paka nakati at least Donetsk ne Luhansk. Byonna ebyo mbikutuusaako basebo ne bannyabo nga President Gobeta Emmanuel Macron asinkanye President Gobeta Jinping ow'eggwanga lya China kyokka nga President w'eggwanga lya China yali yakamala okugenda munda mu ggwanga erya Russia n'asinkana Vladimir Putin n'amuwa kye bayita proposal eya 12 points proposal egenda okuleetawo emirembe n'engikuleetera kyekitutte Emmanuel Macron okusinkana Jinping at kye bayita at a great hall of the people in Beijing. Macron yagambye ayagala kwengeginga China towards a shared responsibility for peace. He plans to argue Mr. Jinping to use Beijing's influence n'omusajja gweta Vladimir Putin okukulemberamu n'okubagaininga n'okulaba nga bassebo ne bannyabo Russia ekkiriza okulekeraawo emmundu etokota mu ggwanga lye bayita Ukraine. Ministry evunaanyizibwa ku bya defense kyoyinza okuyita minister oba ministry of defense mu ggwanga lye bayita United Kingdom buli kanaku at least bafulumya kye bayita intelligence update okuva olutalo we lwatandika era eyafulumiziddwa olunaku lwale buli ku makya bakeera fulumya bagamba bano be bakakasizza ng'omusajja Omurussia bwe yagobye gwe bayita Vladimir Putin has sacked one of the senior generals leading Russia's forces into Ukraine. According to Kibata British intelligence, Colonel General gwe bayita Rustam Muradev has been dismissed as a commander in charge of the Eastern Group of Forces, EGF. Abakakasiza ye Ministry of Finance bakubyokwerinda. Nti ono abadde amanyikiddwa nnyo mu okuleetera amagye okufeeringa okukola ekyo kye balina okukola. Y'ensonga lwaki agobeddwa. Is among the senior military, Russian military colonels oba generals oba abokulanka eyawaggulu to be dismissed. Yes, yasoose omwaka guno update ekkiriza intelligence update ekkiriza on Russian social media nekibayita Russian Ministry of Defense as highly likely dismissed Colonel General Lustetam. Era bagamba amagye g'eggwanga erya Russia under this general gafunye nnyo kye bayita okulemererwa kwegamba bagakubye nnyo. Omurussia agenza okulaba nga bamalawo abantu be n'agoba general. Under this general, Russia has suffered heavy casualties in recent months as it is poorly kugamba
gundi ebadde puwa nnyo kyova bambu balemereddwa repeatedly referred to capture Donetsk n'ebitundu ebiriraanyeewo butawuni bonna obulyawo bwonna balemereddwa okubukwata under the commandership of omusajja ono. Ukraine gwanga lya musaayi emundu etokota abantu bafa at least buli kanaku ebeerayo omuntu attibwa munda mu ggwanga erya Ukraine.